bannange yiiye empologoma ya Buganda. Ngera basemaka babeera mu maka gaabwe babeera n'entebe nga ye yekka nga nnyinimu era nga bw'ogituulamu oba ojjamu bendegera. Kino nno tekyawukanako n'akaalo Buganda nga kalina nnyiniko ono nga ye Ssaabasajja Kabaka wa Buganda bw'atyo naye alina entebe yiye mw'atuula ng'alamula Obuganda eyitibwa Namulondo. Namulondo mu butuufu ne bw'ogitunuulira okakasa bukakasa nti kituufu ntebe ya nnyinimu kubanga ebeera njoyoto okukamala ekyoleka ekitiibwa kyayo mu Bwakabaka bwa Buganda. Ssaabasajja asiimye atudde ku Namulondo. Okuva edda n'edda Abaganda baali bageze nga maaso moogi bamutegekera w'atuula wadde ng'entebe ye yali tennaba kutuumwa linnya lya Namulondo nga munnabyafaayo Mukasa Kafeero bw'annyonnyola. Okuva edda n'edda Kabaka yabanga ki n'entebe ate okusooka tezaali nga ntebe naye Kabaka yabanga anaalabika nga baleeta ettaka ne bagira bwe bati ne bakola ekituuti ekiwanvu ennyo kati ekituuti kino ne bakyaliira kituyita omwaliiro kati Kabaka kwe yatuulanga abasajja be ne batuula eri n'alamula. Kati weebuuza entebe eno yatuuka etya okuyitibwa Namulondo? Kaakati entebe eno Namulondo yatandikira ku Kabaka Mulondo. Kabaka Mulondo yasikira kitaawe Kabaka Nakibinge. Kabaka Nakibinge oyo gwe boogerako omulwanyamuli yalwana nnyo n'amafumu ne gatuuka omumuggwaako. Mukazi we Nannono n'ahanika okumusongolera emmuli nga zaalwanyisa. Ekiseera kyatuuka olutalo ne lumulemerera era n'agwayo. Naye mu budde obwo mwe yagwirayo yali alina abakazi nga bana nga bonna bali mbuto naye kwali tekuliko n'omu kugamba yagenda okukisa omukono nga talina mwana naye ng'alina abakyala bana nga bali mbuto. Kati ne wayitawo ekiseera nga balinda abakyala bano basumulukuke kubeereko gwe bawa Obwakabaka. Kati era abakyala bwe basumulukuka waliwo omukyala gwe bali bayita Namulondo n'azaala omulangira oyo gwe baawa erinnya erya Mulondo. Kati omulangira oyo yayonkako akaseera katono nnyo ndowooza emyezi nga 6 ne bamugja ku mabeere ne bamuwa Obwakabaka. Kati yalinanga okulabikako eri Obuganda naye nga bumanyi nti yali muwere naye nga twasobola muyita nti mwana kubanga mu Buganda Kabaka tabeera mwana abeera mukulu. Kati maama we yajjanga n'atuula mu lukiiko ye n'atuula ku maama we n'alamula Obuganda. Kati abaamulengeranga nga baga nti Kabaka aluwa nti wuli atudde ku Namulondo. Kweganga bw'ogamba nti Kabaka bamuleze nga bagenda kukutta Kabaka omusajja omukulu omulamba bamulera batya. Kakani nga baga nti wuli atudde ku Namulondo. Ng'era omwana yenna bw'akula n'atandika okutambula n'ono bwe kyali nga takyasobola kutuula ku mubiri gwa maama we oba Namasole w'ebiseera ebyo eyali ayitibwa Namulondo. Kakati bakojjaabe ne bagenda babajjayo entebe. Sobola kayita katebe kubanga eba ntebe nkulu nnyo naye ng'entebe eyo bajjibwanga engeri ababajja ebintu bwe babajja bwe bati. Kati entebe eyo gye baamukolera ng'atuddeko naye olw'okuba erinnya liri lyali limaze okumanyira abantu nti atuula ku Namulondo n'entebe eyo n'ebeera ng'efunye erinnya eryaki erya Namulondo. Kabaka Mulondo n'abeera nga y'entebe gy'atuulako era okuva olwo erinnya eryo ne likala nga y'entebe ya Kabaka. Okuva olwo entebe ya Namunswa yatandika okuyitibwa Namulondo na buli kati. Namulondo bye bimu ku bintu ebikulu mu Bwakabaka bwa Buganda ebitasaanye wadde okuzannyirwako. Tetuulibwako muntu yenna mulala ne waaba mwana we ne waaba mukyala we ne waaba Katikkiro ne waaba omuntu yenna n'agezaako n'agituulako abanga alidde mu Buganda olukwe. Olw'obukulu bwa Namulondo eno ekuumwa bukuumwa nga wadde Kabaka taliiwo kubanga y'emu ku ebyo ebyetooloolerwako ennono ya Buganda nga y'ensonga lwaki temala gatambuzibwa. Namulondo enkulu eyitibwa nti Namulondo enkulu yo tetambula era tevaawo ebeera mu lubiri. Era yo Kabaka ne bw'abanga taliimu babala nti Kabaka mwali mu lubiri olw'okuba Namulondo ekola ki ebeeramu. So nga ate bw'ogijjamu n'ogitwala Kabaka ne bw'abaamu era mu lubiri mbanga omutali Kabaka kuba obuyinza bwe babukoze eki. N'olwekyo kyova olaba nti abantu bwe bawulusi bwe baba boogedde bagamba nti obuwulize bwaffe eri Namulondo
abamu tebakitegeera bulungi kubanga obuyinza bwonna buli mu ntebe eyo oba mulangira ki aweereddwa obwakabaka n'atuulamu naye obuyinza buli muki kyofuula nga Abaganda tugamba nti tulage obuwulize bwaffe eri Namulondo bw'obeera mu lubiri oba nga ffe abaakulira mu lubiri ti kabaka ne bw'aba taliimu era bw'otuuka okuyita awali Namulondo weewombeeka era abambu basobola okugwa ne bagamba nti osaalimbidde awali Namulondo gw'otambula butambuzi ki era ovunaanibwa nga asaalimbidde mu maaso ga kabaka n'olwekyo eyo entebe bwe buyinza obw'obwakabaka bwa Buganda era olukiiko olutongole we lubaawo naddala mu Bulange abatuuza abayitibwa abatuuza bajja ne batuula awali Namulondo erudda n'erudda kugamba ekitegeeza nti kabaka mwali. Namulondo erina obulombolombo bwayo obulina okugobererwa obutereevu awatali wadde okukyamyamu akamu bwe kati. Okuggyako abantu abatongole abava mu bika ebitongole abasemberera ekiwu kya kabaka bokka bokka be bagikwatako so si buli muntu nti ova eri n'okwatako. Ekyokubiri teriyo mu bonna n'oba ng'ova mu kika ekivunaanyizibwa ku kutuuza kabaka ekyabatuuza teri mukazi yenna akkirizibwa kukwata ku Namulondo oba ali mu nsonga oba tali mu nsonga teri mukazi yenna akkirizibwa kugikola ki. Ekyokubiri nkugambye nti teri muntu yenna akkirizibwa kugyegezaamu kabeere mwana wa kabaka kabeere kyova olaba nti ne ku lunaku olw'amatikkira manga olunaku kabaka kwe yakubira enkanamu nga agenza okugattibwa ne maama Silivia Najjinda era bwe bamala okubagatta wali bwe bagenda okubatuuza wadde baali bagole nti bandibadde beekutte bwe bati naye ono yasigala ku Namulondo ye oli ne bamuzza wali wabbali owulya kugamba kabeere maama Nnabagereka takkirizibwa kulinnya ku kiwu kino ekya Ssaabasajja Kabaka okuggyako ye yekka. Ye abaffe kika ki mu Buganda ekirina okubajja Namulondo? Kyandibadde kika kya butiko kubanga ab'obutiko be baaleeta amagezi ago ag'okubajja entebe eyo bagambe nti mutabani waabwe oli omwana wa ssengaabwe atuulengako mu kifo kya nnyina okubeera ng'awo ng'amulezi. Kakati ab'obutiko abo naye kati emirembe bwe gigenze gikyuka Namulondo ziwundibwa. Kyokka akasozi Naggalabi okumanya kabyafaayo nnyo mu Bwakabaka bwa Buganda omulangira gy'atuuzibwa ku Namulondo y'abajjajjaabe olwo alyoka alamula Obuganda. Ekyewuunyisa Namulondo yaayo yo ya butonde. Ssaabasajja Ssemanobe amutuuzizza ku Namulondo. Namulondo eyo awali akaswa ke bayita Nakibuuka waliwo Namulondo yakolebwa n'emirandira gy'emiti n'ezingizibwa awantu wenyini we batikkirira ki we batikkirira kabaka kale kigiyise ey'obutonde kubanga si mbajje naye emiti gye nyini mu maanyi ga Katonda gye gyazingiza ne gikola ki ne gikola entebe eyo bulungi nnyo era bagenda okugiteekako ebiwu n'okubikkako we bati embugo tosobola kumanya nti ya mirandira oba yakirwa kuba nti ennaku zino oba okukaddiwa kwa miti yataataaganyizibwamu naye eyo Namulondo ey'obutonde naye nga yo ate enkadde nnyo okusinga eno gye tubadde twogerako. Obutafaanako ne Namulondo endala embajje eno yo Namulondo y'e Naggalabi mwana wattu obukwakulizo bwayo oba obulombolombo tebusaaga. Namulondo ey'obutonde omulangira akoonodde eŋŋoma oba omulangira alidde obwakabaka agituulako omulundi gumu mu bulamu bwe olunaku lwe bamutikkira e Naggalabi lwagituulako. Kati giweze emyaka 23 nga Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II atudde ku Namulondo y'abajjajjaabe alamula Obuganda. Ssaabasajja Ssemanobe amutuuzizza ku Namulondo. Abakali Sserunyigo, WBS TV.